Yes, for TV jinkwandiza kadi kano ngina kusaba subscribing atompere video no ka like comment section weri awo obaka buleke mu comment section bajita for TV jimbana mawuli gabasebu agabagatambula tambula ngina kusaba gompya subscribing atompere video no ka like Dr. Hamza okunova okuva ewa Rema Namakula Byongedde okubanga bitabuka okuva ku social media musubscribing mwabapya ate ngina kusaba ompere video no ka like ngina kusaba subscribing onyigene kade turning on the notification bell jakufuna notification buli when I take a video no kufa TV whenever I upload a new videos you will get a notification ojakufuna notification ngata the video wano kufa TV mbagala nnyo abasinze Saudi Arabia ekata Jordan Bahrain kosa ne mugwanga lya Oman ntimwale kubanga mujje kumirako nakasita Rosette nkutomedeko nakiriwa Catherine nkutomedeko mwongere kubanga mujje kumirako mwana manyikidwanga babiri etauba nkutomedeko ne banagana bali mugwanga lya Abu Dhabi mbatomedeke nambagamba nti mubali okubanga mujje kumirako ensonga za Rema Namakula by the way abantu basinga bagamba nti Rema Namakula Amaka ge bali moni Dr. Hamza Maaka ga Rema Dr. Hamza bagamba nti si makage era abasinga taseto gamba nti Dr. Hamza essaawa nagenda kubwagobwa makago agenda kubwagobwa makago abasinga bagamba nti Rema Namakula si alina okunoba wabula Dr. Hamza yalina okunoba okuva mu Amaka kubanga Amaka bagamba nti Amaka ga Rema Namakula bagamba ku social media essaawa eno Rema Namakula gamazima bamuli bubi ku social media Rema bamuli bubi ku social media okuva ebifaananyi bwe byaliikinze ku social media ebyomukyalo omungani Dr. Hamza mpaka nakakati bifuuse ebifaananyi ku saidi ya Rema Namakula yeebuze ekyokola takitegeera naye nga abatunulizi bo batandise okugamba nti essaawa yonna omu ku bo alina okunoba naye nga abasinga bagamba Dr. Hamza yalina okunoba kitabeera ekyo embeera tegenda kutereera mpoziko omu ku bo nga yawukanye ku munne awo embeera ejja kutereera basinga ab'enjawulo aboogera ku nsonga ez'obufumbo wali ku mukuto gwa Instagram kwosa ne ku mukuto gwa News Opera ne ku Facebook emisana ku Facebook wadiwa amawulire gali gatambula basinga ab'enjawulo nga boogera ku nsonga eno ab'obufumbo nga boogera ku nsonga ya Dr. Hamza kati ssaawa zino abasinga bagamba nti Dr. Hamza yalina okubanga ava mu makaago kubanga amakaago ga Rema amaka ge balimu ssaawa zino maka ga Rema Namakula omu wabo abalina okunoba alina kuba Dr. Hamza Sebunya social media ekutta omuliro mpaka nakakati Rema kibamukola Bikambwe nkoko baana Rema abadde aludde okutwendinga mu mawulire mpaka kugamba abadde aludde okutwendinga mawulire kama okutwendinga mawulire ebiseera by'embaga embaga yaabwe nani Dr. Hamza naye kakati ssaawa zino bizzemu kubanga bitwendinga lwa nsonga ya Dr. Hamza okusuubiza nti alinayo ka side dish ebbali alinayoko omukazi omulala ebbali kati ssaawa zino bye bisinza okubanga bisitula embeero naye nga abasinga basabasaala bagamba nti kituukirire abasinga bagamba kituukirire Dr. Hamza ave ewa Rema Namakula bantu bangi bagamba nti Eddie Kenzo jukira obufumbo buno yali yabuwa emyaka 5 nga kugamba Eddie Kenzo yali yawa Dr. Hamza emyaka 5 bw'anaagiyitamu ng'asobodde Rema Namakula awo bayogera bajja kukola ne party eya anniversary y'emyaka 5 mu bufumbo nti kiweze nakuwera Eddie Kenzo yagamba nti Rema si mukazi omwangu oyinza okwesigamako era agamba Dr. Hamza nti nkuwadde munnaye just only 5 years bw'onaagiyitamu 5 mujja kukola anniversary y'emyaka 5 awo nja kuba nkugiddeko enkofiira nkugambe nti munnaye owangudde n'emyaka 5 tegiweze ndowooza mulaba si byangu ebintu by'obufumbo naye nga ye Rema mukazi wattu essaawa yonna oba ku bonaani agenda okunoba naye nga ku social media bagamba nti Hamza yalina okubanga ava mu maka Dr. Hamza Sebunya yalina okubanga alekulira okuva mu maka aga Rema Namakula essaawa eno bitambula nnyo ku mukuto gwa News Opera okuva ku nkya mpaka nakakati Rema yaliko Rema ya traininga ne kana akakyala kano tubaita ka side dish kani ka Dr. Hamza akebbali abana batasedde okumwana nga bagamba Hamza walonze ati Rema bamuvuddeko essaawa eno omanyi social media
magoma bantu bala magoma gavugira ali wakati sawa zino balansedde okuwaana ono omwana ono oba munyarwanda oba muki oba musheshi balansedde okumwana bagamba nti Dr. Hamza walonze oyo Rema ssuula eri ebbali Rema balansedde okubanga bamuyisaamu amaaso bamuyisaamu eggaali ku social media ku mukutu gwa Facebook tiimu Edikenzo bali mu kubanga balyaganya era bano bagamba Dr. Hamza wandibadde ono banga bukyali Rema n'omulekera amaka gaago n'agawuliramu n'ogamulekera genda n'omusheshewo abasinga bamuwaddeyo dda Dr. Hamza bamugambye nobanga bukyali va mu maka ga Rema ogende n'omunyarwanda bamuwaana mbu yayawula batansedde okumuwaanawaana kugambe kiri ku Facebook ndaba timu Edikenzo bo bagamba nti mwattu Dr. Hamza kiwakoze gye kiri teri omusajja musiramu alina kubeera na mukazi omu olina kubeera na ddabu era abasinga babizaabiza Dr. Hamza kwekyo kye yakoze si byangu ne social media yo essaawa eno yo omuliro gukyaliko mungi nnyo buli omu kyasanga kyayogera ebigambo babikasuka mu nkasuka eri enkambwe boogera buli omu kyayagala kyayogera buli omu kyasanze kyayogera abasinga tebaagala kumanya bagamba nti Rema okalya dakadada obadde ogaana omusajja okwogera ne mu bamawulire ng'omuwaana ng'ogamba nti omuliko obwomu kati ssaawa kakujjuutuse omusajja mute obaano be agende ew'omusheshe we kubanga Rema wafuuse bikadde abasinga bagamba nti Rema Hamza okugenda ebbali Rema yabadde alina kyatamuwa oba kikisimanyi wadde alina kyatamuwa yesinga lwaki Dr. Hamza yasazeewo okulabika nga alabankana ebbali okufunayo kyafunayo keye ebbali ekyebbali kati abasinga bwe bagamba nti ensonga oyinza okusanga ensonga eyaleetedde Dr. Hamza okubanga akola ki ng'abaliga naye nga Hamza ye bamusabye eddaanobe ku mukutu ogwa TikTok bamusabye eddaanobe bamugambye Hamza tomala na buddebo oyo Rema yafuuse bikadde laavu yaggwako dda manyi bizesinga bagamba laavu ng'ekyali mpya eba y'amaanyi naye ekaddiwo waitewooko emyaka nga giijo kati eya Rema Namakula ne Dr. Hamza bwe yali ekyali mpya beekolakolanga obuntuntu ne beekolera ku bifaananyi obuteeka ku Facebook baakolakolanga ebintu nebigenza bikoma mpolampola nga tebakyateekayo nnyo bifaananyi awo ng'ekaddiye kati ssaawa zino ekaddiye ddala y'ensonga lwaki Hamza yafunyeyo omukazi omulala laavu ekaddiye Rema yagaananga abamawulire nti temukwata mwami wange mwesonyiwe biki ng'amusikawo abamawulire bangi byabanyiizanga era bamukwawo abadde basabira essaala embi obufumbo bwa Rema ne Dr. Hamza era abadde basabira nnyo Rema Namakula essaala embi Hamza akolewoko ekiyinza okuba nga kimukaabya amaziga bangi babadde nga babadde basabira essaala embi eri obufumbo bwa Rema Namakula ne Dr. Hamza mpaka nakakati byo bikyatambula simanyi waje binakira naye nga byo bikyatweninga mpaka nakati Rema mukazi watu ali mukatu abaana bajaganya batimu Edikenzo ku mukolo gwa Facebook bagamba nti Katonda akikoze finally bagamba Katonda akikoze Katonda akitukoledde abasinga bwe bagamba ku nsonga ya Rema Namakula bamugamba nti Hamza genda n'omusheshe Rema ddaye wa Kenzo ate omwetondere abasinga bagamba nti Rema ddaye wa Kenzo amwetondere olw'ebyo bye yayogera kubanga Edikenzo kyajja okusobola okulabika nga afumba ne bw'anaagendebwa bwe banaabawukanye ne Hamza Rema ne bw'anaaba agenze luddawa tajja kufuna musajja amusobola nga Edikenzo bangi balansedde okubyogera bangi bagamba nti mu mwaka gwa 2019 bayogera ebigambo bino naye nga Rema Namakula tabiwuliriza bangi bayogera ebigambo bino nga bagamba nti Rema Namakula yali tabiwuliriza nga bamugamba Rema byokoze byonna omusajja omufuga nga kaana kato naye bw'anaaba atabuse ojja muwuliramu abasinga bagamba nti kati yagenda okufuna omukazi omulala Rema ng'oli luddawa obadde watambulidde luddawa Hamza okufuna omukazi omulala okuba nga yakugaseeko omukazi omulala kuba gwagamba nti omusajja omuliko obwomu ate gwagamba nti omusajja akuwuliriramu nnyo kyoyagala kugamba kyoyagala kyakola lwaki yakoze kyotayagala kugamba ye Rema ali mukatu Edikenzo oba ali kukiya musajja ndowooza aba asekera mu kikoode simanyi naye nga batiimu ye bo enseko zibadda kussa n'essanyu ku mukodo gwa Facebook gurupu nyingi nnyo eza Rema Edikenzo ne Hamza nayo groups ze era bonna bali mu kusanyuka bagamba aba Hamza bagamba Hamza vayo gende w'omunyarwanda omwana yayawula omwana yakula naawula bamugamba vayo Rema musule vayo batimu Rema bagamba Rema wesonyiwe Hamza
daye wakenzo batimu edikenzo bagamba totawana kuzungira wakenzo kugamba kiri ku Facebook ninga Rema mukazi wattu yafuuse dda kugamba yafuuse dda ekisekererwa buli omu kyasanga kyayogera ku ye buli omu kyasanga kyayogera buli omu kyayagala buli omu kyasanga kyayogera bangi essanyu libatta mpaka nakakati ba TikTokers ne ba Facebook in-laws bakyali mu kubanga bajaganya olw'embeera eyatuuseewo mu relationship ya Rema Namakula. Basabye Dr. Hamza Anobye nga bukyali agende ew'omusheshe we Rema amumalira budde. Rema talina pulaani. Abasinga ku social media ge magezi ge bawadde Hamza bamugambye simamu ebyo ebyanguwa Anobye. Rema muleke Maaka ge agawuliremu ag'obwomu agawuliremu kugamba bamugambe talinda Rema kumucha wabula ye amujjeko amulage nti yagenda okufuna omukyalo mulala nga yamukoowa gemazima abasinga gemazikigamba ze plans bawadde Dr. Hamza z'abakola yekube ku Rema Anobye nga bukyali amulage nti takyamwetaaga okusinga Rema lwanakola ki lwanasooka kubanga akyawa Hamza mwera